kati eno yentambuza y'obulamu bwo mu bintu ebyenjawulo wano mu programu Sumulula. Muno budakiko batono nsobola obugattawo. Obugattawo kigunonya wogeiza. Kubanga okutuuka okugwa ng'ogamba nti nadde nzuuka nga sayime biddako tabirina. Producer abamponi ng'agenda we mulagenda omutaasa. Kutyo kulekawo. Sikyegaana naye. Tokyeganya. Angagenda omutaasa. Manya abantu we batandika okufuna mu kasente bitandika okubakwasa ensonyi. Naye oli wa bintu bi. Ebigambo mbikubawo. N'osengulawo abaana bo bwemuvu. Kale kanyumiro ntambuza bya bulamu and olunaku olwaleero it is an international day in support of victims of torture. Batulugunyiziddwa ku ki? Ku bubbi. Mu bintu ebyenjawulo. Era wennyini kye ngendo sookawo torture si form ya interrogation. Obo kwagala omuntu abeko kyayogera. Abantu gama simanya. Oba punishment. Oyinza okgenda nga balina bakubuuza tobiddamu bakufumita empiso mu lwala. Now that is torture. Abamu babokya ne paasi ne babakubisa amasannyalaze. Bino byakoma ku mulembe gwa Amini nga bakwata ettoffaali. Ne balisibako yaago. Ngoyina okwogera n'abayekera bootalabangako nti nabalabye. Did you watch a story of omuvubuka agamba bali bazimba kisaawe mbune bababbako bambi amabaati bamutwala ng'omubbi w'amabaati naye mbu bamugyamu olwala lumulumu oyeza ebigere ne bateeka ebbaati ne bateekayo hit wansi omuliro ne babasaako we bati omugongo Never know people. Fenna Katonda yatutonda. Alina ekiruma nno kiri kimu. Ayakola ebyo. Munnange singa akwatibwako n'olaba ebyana bye bingira nga bigaba no dada tugamba naye. Ai. Era kyekyo kyennyini kye basooka okwogako kye nkugambye. Torture si form ya punishment. Oba means of interrogation. Chovolaba, of course, nze kale film of course ebeera censored and everything. Naye ndabye nnyo movies nga bagezaako okuforcinga omuntu okubaako byayogera. Naye tolirabako. Tolirabako nti omuntu aba alina kye bamukoze okubeera nti of course balina engeri gye bakutulugunya si kutulugunya because okutulugunya is torture. They can mentally put you in a situation where you're forced to speak the truth. Oba bonga abanoonyereza ne banoonyereza. Then they put you in a situation paka wokkiriza omusango gwo nenga they've not tortured you. So abantu abayitako mu torture onako olwaliro it is held enaku z'omwezi nga 26 every June to speak out against the crime of torture, to honor and support victims, survivors throughout the world. Ne wane waffe tulabyeko examples z'abantu abadde tortured. Owulidde nnyo bangi nga booge naye baakuba kankwenza kibooko. Ozi ono ow'emiggo mu mugongo. Kati bye bifaananyi bye tulabyeko simbozi nti agikunyumiza bamukuba ne bamwokya we yatuukira ogenda gundi amunyigenyige naye muwanvu nnyo okuba waali wangi bannange. So we send out our love to you. Wobanga oyina omuntu wo nga yali tortured oba you personally nga yali tortured. Now tulina forms engeri z'abatulugunyaamu abantu kati wogenda okwawulira ku punishment because omuntu wakola omusango even at school you were punished. Tokoze waka tokoze kibi kibalina waliwo omuntu obulamu obwa bulijjo fene mu African society you have to punish omwana. Era ne Bible yetugamba sula omuggo yali yafulali lunyiri lw'Abafirika. So omwana oyina omupunishinga but how wetugenda leero sosolera okwawula okupunishinga n'okutocharinga. Kakati tulina forms za torture, tulina physical torture eyo erimu okuwewenyula kibooko beating. Abazadde nga bakubisa omusipi n'obeera nga tocha MP ekisapatu kibooko nendo zazadde baffe baatutochalinga nga kuba tebaatulanga kabina nga kuba bwayagadde kale aba yeyamalanga n'akunyiga akwekubira n'akwenyigira waya abafa tebaatu omulawo ngeje twali tetulya nnyo kawunga nedda
ate gundi enva bazisikisanga ki kigotta. So beating okwokya bw'oba omanyi wali okyeza ku muntu, burns, electrical shock, yonjogeddeko, rape naye batokya. Batokya. Ate kano ke baatuwanisanga amayinja mu kiraasi. Waliwo omukazi wa mitatti kya Fatuma wali otufiirako ku lwaki kyemuli kyeyali afomi bino ebyokuwogana kyekyampanisa amayinja nga nkikola n'ebikukujju agage yagawanikirawo yakuba amataffaali mu kyalo enjawulo gawanikiddewa. So those also katwina psychological torture eri ebadde physical eyo yo yakkulumya ng'omuntu, then twina psychological torture eyo mulimu mental abuse, threats, ogenda fuluma ojja genda nakukoowa owanuvaawo si wakitaawo oli mwana mujja na nnyina simaya wakola biki ebyo byonna intimidation tulinamu ne maybe psychological torture ku muntu kibi ku mwana oba ku muntu naye ate maybe kuwa emisango ate oba kirungi nti nojja nga tugamba tubuulire tujja kutta nga woosobola tuyise emirambo olaba waliwo be batuyibisaawo betuyisawo abawenyera nogamba sajja kambabuulira amazima tebakola ki kale maybe that wekisobola okukola ekyo ng'oli muzzi wa misango katumutochalinga psychological atubuli ekitukola ki mulimu ne manipulation. Omuntu atukala nga bw'otakola kino ngenda kukola bwenti oyo omuntu naye ayinza ending up ng'olina kyokkiriza wadde ng'obadde towakikola. Tulina emotional torture eno erimu mockery, mulimu humiliation, of course n'okutiisibwatiisibwa ne emotional manipulation. Ezo omuntu you feel that you're humiliated, yes. Then tulina of course sexual torture, mulimu rape ne assaults endala nti omulimu ogwagala ndala mukama we yagukwa ne buli wayo kuyita mu office nakwata kabina nagamba n'abakyala how they sexual assault men mukamawo mukyala buli wayitawo nakupima yango fa muwulira bubi no baba naye simanyi noza bubi walabe n'omusajja ono eyali mu gundi ya okutuwaka eyabesigye bamusindise mu gundi ono yakubanga tyagaasi yali nnyo mu gundi ya walk to work embu ya raping omukozi nga buli wayagalidde tamuliiko oba ali mu nnaku ze ye buli kukwekyusaamu naye agejjedde mu kkomera. Tulina spiritual torture, of course muno mulimu okuforcinga okuconverting mu ddiini nga teweeyagalidde. Yes, olina gama saimo kakati ofuuse abudu eyo nnyingiko bingi nnyo obutagigenda nnyo n'ogenda ku mirimu bakadama bakimanyi olina okufuka osanga ekibinja buli omwa yeveeriza ogamba babajjewo abangi abasiraamu mu Uganda babeera mu kaalo ogenda owulira yeroozi boogera n'Oluwarabu baluyize naye bambi bakimanyira ogenda buli ajja mu inbox yo assalaamu aleikum yeesooka it's a form of greeting then okay byonna byandibaddewo naye mulimu practices bambi nga zigoyinga too deep olina kubeera musiraamu se like nga mu ddiini yaffe y'obusiraamu like ng'okusaala olina okuba ng'okuyize then ng'okwagala okusiiba I know that is bwabanga toli basajja tayiri ya kebeere ng'ojagadde anti no okay tayiri talina kubeera yampaka bati omuntu musomesa obulungi bwayo obulungi bwe bukubukola kirwadi tekina buki naye neno tayiri ng'ekikutayiriza tokimanyi then mulimu era ebyo denial of spiritual practices ne bagamba wano ffe tetusabirawo bwe tutyo n'ebirala then mulimu psychological manipulation olina nga like mind games and all that. Tulina medical torture nga gwagezesebwako olanga emmese omukyala ze yagula eza $88,000 olaba nga babagezesaako eddagala abantu wali abantu bebagezaako eddagala ng'abantu bebawamba temanyi gye bali ng'abasibe gwe ebintu bingi ebigenda mu nsi muno katuli kukugezesa ddagala lya HIV empiso tuba tulina omumanyani gwe tugereza tufunayo omulwadde ne balimu kuba ne balaba bwa reacting bali musse ebeera saddaaka ate nga lijjidde mugundi
yeah ebintu webityo then n'okubeera nga omuntu tebakwadde eddagala ng'oteekeddwa oddifuna. That is also a form of medical torture. Environmental torture, exposure to extreme temperatures. Kati owegendereza kati nga Bulaaya bwebeera winter. Government zaabwe zakola services nti osobola okukolera munda ebintu bisobola obbasanga we muli buli kimu. Muleme fuluma mu muziro ogwo naye singa government yamwe tetaddewo foomu ng'eyo oba musana ngogo you have to work every day to work. Omusana mungi nnyo oba obunyogofu bungi nnyo naye ng'olina okufuluma. That is a form of environmental torture. Yeah. Balina okumprovisingira and mulimu noise wabaddeko abantu katalina kyakola kyobula nga bagamba amakolero galina kubeerako some distance okufuba abantu we basula ekyuma kiyinza otokota n'olya ng'oli ku kibonerezo. Kinywa kya mmwanyi ne bakuba emmwanyi okuva ku makya paka ku makya. Yes, naye nga tolina kyakola. So ebyo byonna and mulimu technological torture. Bano omusajja ono omuggo gwakuma ku mutwe gwakuba Technological torture kati gwe guno mulembe gwe tulimu. Ne batukale bagamba Facebook bagijjeeko kwaliko abantu abatambulizako businesses zaabwe. Ne kale ekiro kyalira abantu basinga tebakoze abaana b'eminyonyo tebakoze. Yes. Internet banoonya email bazinoonya tekuli internet. Okitegeera ebyo byonna those are tortures n'okubanga bamonitoringa wali obaddekaawo kyovola bano abantu ababeera mu relationships emu nga mukyala wamanyi buli message ejja ku simu. It is a form of torture. Information terina kubeera naddala ng'ogikebera tutumanyi tuli mu kwogera ku bizibu bya lubaale w'ekika tutawaanya kumbe kuliko monitoring atamanyi lubaale wamu atandika bikulangira ebyo byonna those are forms of torture. Kakati bino ebintu birina effects bigendoleka ku bantu. Olabanga ekibonerezo olabanga gwakoze ki but physical torture of course abantu abamu balemala omulala najja nga ye bwatyo natuuka okubeera ne bafuna injuries, chronic pain kuba okusinzira punishment kyoba torture ki rather gye yafuna. It's not actually a punishment. Oba torture gye yafuna. Of course mental health yejjiramu post traumatic stress disorder omuntu n'abeera depressed n'ekyawo okusinziira kyaba yayitamu. People who are tortured mentally era effect egenda ku bwongo nawulira nga alina ne suicidal thoughts nagamba naye kisetta neevaawo mpulira nga nabonaabona ekimala affecting a person's emotional well-being. Omuntu nabeera n'obulumi n'obusungu be abantu betutte I always nkozesa omuntu wajja n'obukambwe for example nga ku socials zange n'abaako kya commenting nga mugamba heal olabirira nga omuntu alina busungu wabujja tomumanyi takumanyi akulaba ku TV ku social media nina tekako ebigambo nga bya busungu nnyo n'ogamba buno obusungu bambi alabika yakula tali happy tebakula with love oba alina kyayitamu kati ng'akimalira ku ggwe. So be abantu bentera okugamba heal my friend heal. Then tulina congenitive function omuntu asobola ofuna memory loss okusinziira ku ngeri gy'aba yatulugunyizibwamu. Difficulties in concentration tabeera kawali awo obulamu buli saa alina kyeyeekanga alowooza lwekigenda okubeerawo. Of course social relationships zibeera affected eri families n'emikwano omuntu atandika okugenda mu isolation okweyawula nga wulya buli omu yamutama okusinziira bw'aba yayitamu. Tulina psychological distress omuntu abeerawo nga ayinka n'ofuna ebirooto ebyentiisa abaali awo n'agenda olaba mukimye agenda abasajja bamutulugunya. Spiritual distress olinaga kanve ku ddiini nze kye bampisaamu Katonda taliiyo. Omanyi some people have been tortured to an extent ogamba nti Katonda taliiyo ngala yamulaajanira naye nga bambi. So then trust ne intimacy bisobola omuggwamu. Naddala aba rape I've had people ojjukira n'emboozi gye batunyumiza speaker yagamba y'abasajja yali yabavaako kale kati bo ba speaker bazira nti yatuuka n'afuna ebizibu n'agamba nti nedda bannaaye ate bw'oba ofulidde obuzibu mu kkanisa togenda wa sitaani. Naye kati waliwo bba abayitamirwa ddala okukakkana nga bazinze bali batuuze b'ekinnawattaka eyo. Naye ng'oyinza osanga nno omuntu oyo yali mwana muwala bulungi nnyo ne batandika omuassaulting. Abawala bagenze mu bufumbo nga bato avudde ku ssomero ku yunivasite emyaka 21 n'agenda mu bufumbo musajja mukulu n'amusooka amuyisa bubi. Ye musajja gwe yatandikirako okulaba
naga sigenda kuddamu kulaba musajja muki mulala kanve ku basajja ate obulamu utandika demandinga naawe tawali naye nga abasajja baba batadde. So before you punish someone, before you want to interrogate someone, bobo inacho yagala eri omuntu, there is nonye engeri gy'omugyamu information naye nga tomutulugunyiza. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula.